manyi Museveni nabagamba nti Museveni yagamba mti by this year tewagenda kubeera opposition because abaganda bagamba nti ekisigule nnyana kiva mu kibeere. Museveni akimanyi bulungi. Museveni akimanyi bulungi nti all those opposition bonna bu opposition obo bonna be mulaba bonna buli mu nkwawaze. Okitegeera Adam King nkulamusizza. So ngenda kutandika n'ekigula lujinga muganda wange Fred bwagamba ekigula ludi njagala mwami Nsereko Muhammad bwobo kakasa nti olina obulimaawa obu Nsereko Muhammad bwobo kimanyi nti olina obulimaawa bubiri kiriza babale results. Nsereko bwobo manyi nti olina obulimaawa. Nsereko, you are such an ambitious guy. Nsereko oli musajja mulungi nnyo. Naye bwobo manyi nti olina obulimaawa bubiri. Kubanga bangambye nti olina box, kubanga olina box ze watempalingako oyinza okgenda nga Sempijja. Oyinza okgenda nga Sempijja. Nsereko jukira akalulu akali previously mwali babiri n'Enyanzi. Mujukira Nsereko be mwatambuliranga n'abaana nga muyina ebinusu eby'ebitaano sente ze mwagabanga. Nsereko okimanyi deep inside you nti n'akalulu akawedde wabbakabbe. Abavubuka be waberanga nabo muizo simanya kalina. Walina Enyanzi ng'akyali mu NRM jukira. Kati Nsereko bwoba manyi nti olina obulimaawa bubiri. Tosindikayo balooya genda naawe obeereyo presently mu kooti. Akalulu bakabale. Naye bangambye nti nno wazitempalinzeeko gundi box. Naawe oyinza okgenda nga ki? Oyinza okgenda nga Sempijja. Kubanga Sempijja bwe yagize obululu n'abubala, Sempijja naye yabadde akimanyi nti ku nnyanja obululu yabbayo bubbe. Erukayo obululu wabba bubbe. Wallahi abantu mmwe ate nga mmwe abantu ba Nsereko mmwe ba Latifu mmwe ba Sempijja wallahi mubadde wamu n'omusajja ne musala ensi yaffe. Mazima ga Katonda mugulamu from Masaka. Wallahi bwe ndaba constituencies eziri mu Masaka ne budget yazo amazima ga Katonda mugulu njuro kala amaziga. Banzala Masakanze. Bunbanzala Kawempe bwendaba constituency mbosimanya Kawempe North mbosimanya Kawempe South bwendaba wallahi mukimanyi nti musi Uganda musinza ne Bungereza ba MP mumuspendinga ko sente eza motoka ne musasula simanya milioni 3 ne mumukolaki ne wallahi constituency ye mulina ba MPs wallahi ngati muli mu adet clinic mwe bansereko mwe ayambanga ku Museveni naye Masaka mwagikekejjula mbusimanya no eriko luka ya simanya Mengo simanya Mukungu simanya Nyendo simanya nini simanya ayina lillahi wa inna lillahi raji'un bannange banna Uganda ensi yaffe naku ensi yaffe nga naku. So Nsereko if bobanga oyina obulimaawa bubiri kiriza babalo obululu atogenda kukikkiriza because court wegenda okola bannange abantu abamu abatamanyi court za Uganda. Abantu abamu abatamanyi court za Uganda. Court za Uganda mukyalimu abantu ne institution za Uganda zonna bana basajja tebazoononanga. Mukyalimu abantu abali kwalaali. Mukyalimu abantu abali kwalaali. So Nsereko oli musajja musiramu nganze. Nsereko we can meet at the Kaaba. Wallahi Nsereko Museveni tasobola kulinnya ku Kaaba naye gwe osobola okulinnya Kaaba naye wallahi Nsereko mmwe muyambye Museveni okubeera nga bakekejjula Kampala eyo yonna mmwe ba Nsereko mmwe muli mu mafia business eno simply because mwagala kubeera mu mbeera nnungi. You are very rude, you are very what?
ne wallahi basajja mmwe bansereko mmwe. Okay, kati ekyo nga nkivuddeko yensereko tugenda kuddamu tubale obululu then tulabe ekigenda mu maaso. Okitegeera tugenda naye wallahi basajja mmwe nsereko Latifu ani ono Lukwago basajja mmwe muli basiraamu ne wallahi you have done nothing to the Muslim. Nawulidde nti ne Kawempe Muzirimu primary nayo ya private. Kawempe Muzirimu primary je twasomeranga wallahi mbona yo ya private. Amasomero gonna basajja mmwe Kawempe Muzirimu secondary mbona yo ya private. Ne wallahi Allah jali. Olaba Allah is there. Allah is going to be there. That's why inti every day banange buli alaba video yange nkusaba osabira omwana oyo Kyagulanyi. Because in Uganda we don't have omuntu afanagana nga Kyagulanyi. And we will never, inshallah, maybe tusobola okubeera nga yatuzalira Solomon. Kyagulanyi gwe Allah akuwejjana. Kyagulanyi gwe Allah akufuule okubeera nkimanyi totolanga shahada. Ne Kyagulanyi nkimanyi deep inside you oyina n'omutima ogusinga omuntu eyatola shahada. Mwana gwe Allah akuwe baraka, Allah akuwe strength, Allah akuwe buli kimu kyonna. Kubanga bwolaba zine kwegamba bansereko balinganga gundi, balinga fox zihayina zaani, balinga ebibe birinze Museveni asuule Bobi Gurabinge. Mulinze Museveni asuule wallahi mukekejjudde gwanga lyaffe. Mukekejjudde gwanga lyaffe. Inshallah. Kakati vizi etandise njagala mu sharing video yange eno mukwate n'olupapula. Saagala ebintu bigenda okuhappeninga mugambe nti kojja yabyogerako. Njagala sharing video eno ogitambuze ojongereyo okwate olupapula. If something happens nabagamba nga wano kubina ebiwala bifulu figa nembagamba bannange ebyo ebiwala bibiyaye nembagamba nti kamba bulire kati wano Bobi bwabadde abajasinga bali awo waliwo embwe ezimu ezadduka nzigenda mu NRM zibadde zirimbalimba Museveni mbu we know how to enter Bobi Wine's house mbufe twaberanga nayo ne mwambala ebyambalo bya police ne mwambala ebyambalo bya majje ne mwesiba obukokolo ne wallahi mwagenzo okutuukayo nga temukola ki. So nsiba mbagamba abantu wano ogenda okulaba nga muli awo nga mujja mu inbox yange kojja watugamba kojja mwatugamba gwe ne Fred nga tugiyita propaganda. Bannanga I'm not here to do propaganda. Ndi wano okubagamba, ndi wano ntunda face yange, ndi wano okubeera nga njogorere eggwanga lyange such that nti ne bwenkera ku macha nenfa ntendeka woligase ku internet nti kojja nagana sente za Museveni kojja nayogeranga amazima. Okitegeera. So njagala owulirize bulungi video etandise. Omusajja Museveni all along bw'oba oyagala okumanya Museveni genda olabe history wa Museveni ebyafaayo bya Museveni agenda mu history we gwatunulamu n'akola ebintu. Bw'olaba Museveni ekintu kyakola today kye kintu kye yatandikako gola nga yakayingira mu government mu Obote 1. Kino njagala mu bannange bwe mba mwagala okumanya Museveni mugende musoma akatabo Sowing the Mustard Seed. Fete tujja wano kwogera ku Museveni because we want to get likes and whatever. We read tusoma ebyafaayo bya Museveni. Museveni ebintu bye yakola nga bakyali e Tanzania bye bintu bye bakola now. So Museveni yavaayo n'ayogera n'akugamba nti that Kyagulanyi group I will finish it. Abasinga ne mugamba mbu oyo muzeeyi asinika businisi aleekana buleekanyi naye n'atamanya kubanga
ojogenderere nga Museveni bakyali ba Fronasa tubanyumiza history ono nga bakyali Tanzania nga Mukambabaza akyakola mu post office awe e Uganda basindikanga amamaluwa ne bagamba nti omanyi nti Pastor Mondo webale nnyo webalire ddala ebyokulwanyisa bye watuwadde byabadde birungi tweyanziza tweyanzeege amini ne bamubuulira mu konti omanyi nti abayekera bali Tanzania basindika baluwa kati Museveni nga akola ki akuonona oba oliawo nga abasajja basoma gundi ebbaluwa yo oba oliawo nga abasajja bamini nga bali they don't care nga bajja bakuttirawo. So the same applies to Museveni wa today. Ebintu byakola ki ebintu byaliko emabega byaliko kati kakati Museveni before nga sinagenda ku ekyo Museveni yalowooza nti NUP FDC DP buno obubiina bino obw'ekisirusiru n'atamanya nti era kyovola banga bano wabeeranga awo nga bakola ki bagira Bobi Wine nti oyo Bobi Wine taina strategy oyo Bobi Wine muziki munnamuziki oyo Bobi Wine simanya kiki abantu be Uganda njagala okubagamba oba mu abantu abalaba video yange tekitegeeza nti bwogenda ku ssomero oba n'amagezi kino njagala mukiddemu it does not mean that going to school kwe kuba n'amagezi bwogenda ku ssomero wabeerayo curriculum ebintu bye ba programminga bwogenda ku ssomero waliwo ebintu bye ba programminga kati ffe twasomera Kawempe ab'Ekibuli ab'Emmengo ab'Kololo mwasangayo bye mwasangayo mwenna okusoma it's like a road muyitamu buyisi afunyemu kyafunyemu n'akifunamu emmotoka efuniddemu accident n'efuniramu so njagala obagamba Bamasai abatagenda ku ssomero they are very creative ba aborigines abatagenda ku ssomero they are very creative okitegeera gundi eyo gye mulaba TV eyo gye bayita Philips omusajja yagitandikawo mu Dutch teyasoma engineering Kentucky Fried Chicken eyo gye mulaba eyo Uganda KFC omusajja yagitandikawo yali ayina takeaway gy'akolamu mu America n'afuna retirement sente ze yafuna mu retirement n'atandika okusiika enkoko eyo that's how the franchise spread over nziyukire South Africa omusajja yagireetayo musajja bamuyita batya maama yayina ne gundi yayina ne tiimu y'omupiira so mu Uganda babalimba nti omuntu ogenda ku ssomero yes it's very good ogenda ku ssomero naye if you don't have common sense nga ba Museveni abe mulaba bw'otunulira Museveni taina common sense bw'otunulira bano bakahindo otafiire they don't have common sense bw'otunulira ganga yaabwe eyo they don't have common sense kyovola wange omuzungu akugamba nti if common sense was common so Museveni yatu undermining afa NUP n'asuubira kyovola nti ebintu byonna byazaakola kyovola ebintu byazaakola emabega bw'olaba ebintu byakola Besigye singa yalemerako yanditaddewo legacy era kyovola banga bano bagundi baani ba propagandist ba Museveni batandika comparinga Besigye ne Bobi Wine era bw'olaba Museveni ebintu byakola ku Besigye byabadde ayagala okukola ku Bobi Wine n'atamanya nti ensi ekyuka bw'wakwata ku Besigye mwali muyina akabadike muzannya Besigye wamulekerawo business ze nga zikola Besigye tewamwanda mining financially Besigye emiggo gye mwamukuba gyonna talina ate damage Besigye talinga zaake ku miggo gye mwamukuba gye mwali mu claiming gye mwamutwala ne South Africa mbusimanya akole ki talinaako disability yonna neegi okitegeera ate kye mwakola okulaga nti Besigye yali wamwammwe
ne mukkiriza business zo za Besigye ne zisigala mwamusiberuzira naye nga business ze zitambula kyo baddoyagala okukola ku Bobi Wine bwe tricks bwe wajja ne wagenda okulaba nga Bobi Wine walaali Bobi Wine bw'omusibidde waka obadde olowooza nti Bobi Wine wasooka wali oyagala kumukola ki kukwata baana be because you knew no kyewasooka ng'oyita mukazi wo mwalumba famire ya Babi Kyagulanyi ne mwagala okwogera nayo engeri gye mumanyi nti mulina something in common. Museveni njagala okugamba it does not mean nti buli muntu alina similarities naawe oba muhima oba mutuusi oba munyarwanda oba muki behaves like you. No, there are such very important Bahimas, very important Tutsi people, very important Banyarwanda abata engaging into those atrocities that you are engaged in. Bwe kyakulema mama wa Babi kyewaddako wabadde wali oyagala kuwamba baana ba Bobi Wine ate wandiseeko n'omu kubanga wali opulaninga kutta Solomoni. Okisegera wali opulaninga Bobi Wine kumuttamu mwana because okozeseza all sorts of gundi okubeera nga okwata Bobi Wine omuteeke somewhere mwogere. Bobi Wine n'akugamba nti nze I want Uganda to be free. Tambuza video eno. So bwe walemwa Bobi Wine n'afulumya abaana be. What you did was n'okubira Segone essimu n'okubira Mathias Mpuuga essimu ng'oyagala dialogue between you and Bobi Wine. Nga Bobi Wine akyali under house arrest. You know what you got. Bobi Wine yakugamba nti tayagala. So Museveni tokomyawo. Museveni nagenda kukola surprises mwe njagala wano mu sharing video. Njagala mu sharing video because Museveni mu meeting gye yatulamu emabega gye twabagamba. Meeting gye yatulamu amabega ne bantu banne n'abagamba mulaba kye nabagamba. Mulaba kye nabagamba mwe batumwine. Mulaba kye nabagamba. You came into this twayagala Tutsi gundi plan ya 50-year plan neelemo okubeera implemented. Abaana bonna betu inkola intermarriages ne tuzaala n'Abaganda ne tuzaala n'Abasoga ne tuzaala nawa abaana abo they end up behaving like the Baganda, behaving like the Ugandans. Kati take a look at what they have done to us. Museveni wakuba n'emmeeza n'ogamba take a look at what they have done to us. How can I get this kind of votes? Chovola banga Byabakama up until now aganye okuleeta results za Museveni ze yamudeclaringako nti winner. Okitegera oba mukitegera ekintu ekyo bannange kye mbagamba. So kyovola banga mu abantu be Uganda mbasaba please mbasaba nga bimwawulidde president ayogera mubimu Museveni bya mwawulidde speech ya president gye yayogedde n'abagamba nti okuva ku kansala wa LC1 LC2 simanya chairman b'ekyalo simanya ba chairman ba district simanya ba road councillors mwe ba MPs mubeere begendereza bannange kubanga Museveni has run out of plans. Okusoka Museveni teyateekawo after Museveni NRM egenda kubeera wa mwe ba Muhoozi mwe ba Natasha tata wa mwete yabateerawo after him mugenda kubeera ludda wa. Where are you going to be? Are you going also to continue murdering Ugandans? Mwe ba Muhoozi ne Natasha singa mutukira wansi ne mugamba where are we going to be after our dad soon agenda kuvaawo mwe namwe bawigira Museveni mugenda kubeera wanga Museveni avuddewo because he has run out of plans.
He has run out of plans. Mweba Natasha Museveni mugenda kubera ludda wa. Natasha munasobola gundi munasobola exile. Kati tata wamwe kyasigaza kubanga tabalegedde woligase mwabawagira NRM. Tetwagala kulaba mannange mutandise okulaba abantu aba NRM. Mukyala Ameria kyambadde wano yavaawo n'agamba nti mu butuufu wallahi tubadde webbanga ddene abantu batukooye. Mwalabye omukyala Senindo owegundi wakiso naye yavuddeyo n'agamba bannange mu butuufu we have been around tubaddewo for such a long time abantu batukooye. Kati gwajja wano n'olaba video yange wano ng'owagira NRM ng'onvuma ng'okola ki njagala kubabuuza. Are you going to abuse me up until when? Go wa police. Go wa prison. Go wa maje. Mwe namwe planning okulya sente za Museveni. Mwe namwe planning okulya sente za Museveni njagala bagamba. As I'm talking now, Pastor Mondo ali kunyonyi nesimanyi gyalaga. Era Pastor Mondo njagala kuoninga obaddewo ng'ofera abantu mboli pastor kumbe toli pastor owalimbega wa Museveni wali okolera iso wonna we tukulabirako mpozi genda Southern Sudan niye bwobo jja mu Europe eno Pastor Mondo tugenda kukukomyawo. Is that the life bannange mweje mwagala? Is that the life je mwagala mwa abantu ba NRM? So Museveni has run out of plans. Chichi chazaako. Abadde asibye Bobi Wine waliyo mu under house arrest nga asubira nti Bobi Wine he will succumb to his plans. Mubadde mulaba Bobi Wine amusibyawo ne nga bali ku simu bwe bati. Bali ku simu, do this, do this. Omwana nayimirira ku gundiye era kana gwe Bobi Wine Allah kuwangaze ng'omuvule. Omwana nayimirira ku answer ye namugamba I want Uganda to be free. Era ne kino n'abatuma mwe banna Uganda mwenna muino okulwanyirira Victoria mmwe. Temubeeraawo ne mulinda nti tulinda omukulu kyazaako. Bobi Wine yakugamba nti ye his muntu w'abantu. Mukulembeze w'abantu. Abantu mwe babbosi be. Kati mu abantu abalaba video yange bemba mulinda wano nga mugamba Bobi Wine mbwa agenda kubatuma muoche ebipiira. That's not the strategy that we want. So Museveni has run out of plans. Mumanyicha zaako. Museveni mu meeting emuje yalimu apulaninga okubeera singa bamulayiza. Kyagenda okukola okimanyi. Mumanyi kyagenda okukola. Museveni bagambye nti apulaninga okuleeta abantu bano wammanga. Njagala mu tunotinga ebintu bino. Njagala muwandiika amannya gano. Museveni mu cabinet ye apulaninga okuteekamu abantu bano wammanga. Museveni agenda kuneminga abantu bemutamanyi. Kubanga ye Museveni aliwo kubeeranga obanga nga mumanyi omukazi atasobola kufumba Musonyiwe bakyala bannange. Oba mumanyi omusajja atasobola kubeera na mukazi abeerawo kubeera nga bawala sente n'omukazi eyalemu obufumbo abeerawo bubeezi nga ku exposinga mubiri gwe. Munansonyiwa bannange nteese comparison naye gikozesezza abasajja nti kati Museveni yaaliwo all along ever since the 30 how many years he has been in Uganda. Abaddewo nga bwakulemwa olwa sente ajja kukuba amasasi. Bwakulemwa okukuba amasasi ajja kwa isolatinga. Mwabe Masaka mumanyi omusajja Kamulu Gaso. Mumanyi Spear Motors. Mumanyi abasajja ba BMK. Mubasamya abasajja basembule bonna yabateekawa. Kati Museveni apulaninga okuleeta abantu bano wammanga. Bwe muwuliranga nga abawadde cabinet ministers temwebuuza nti ki. Because he has run out of options. Asooka mukyala bakireke Nambooze. Mukyala bakireke Nambooze.
Museveni planning okuwa wa minister era ya kukontaktinze no kukontaktinga kyovola banga namboze ebintu bya NUP obyesaabala mukyala bakireke namboze ebintu bya NUP if I may count ever since lo bakuyingiza mu NUP wakabera yondowooze mirundi eji olina bwe waliyo sometime ne Bobi bwe yajja emukono wesuluba ebintu byaki ebintu bya NUP oyo yasooka namboze bakireke ba planning okubuwa omuwo bwa minister oba banamuwa bwanzige oba banamuwa bwaki naye Museveni planninga you are on his list oyo yasooka njagala mutambuze video eno owokubiri semujunganda ba planning okutwala mateeka semujunganda ba planning okuwa ministry kubanga semujunganda oyina diru nawe zozanya diru zozanya semujunganda tuzimanyi bulungi nnyo semujunganda nawe ba planning okuwa ministry owokusatu Nsereko Muhammadi wano njagala mutunulewo bulungi njagala mutunulewo bulungi nti Nsereko Muhammadi bweba akalulukano bwe bakaddamu okabala akalulukano baddamu okabala Nsereko toyina woowonera naye Nsereko bwe banakuba bayinza okukomyawo ne bagenda kukomyawo bakuwe ministry ya Kampala Nsereko Muhammadi Museveni planning okuwa ministry ya Kampala omulala ali silent akola mission za Museveni Latifu Sebagala nawe sebo okola nnyo diru za Museveni Latifu Sebagala oyina mission ze wa engaging in Latifu insha Allah ta'ala Allah wanatutuusa mu bbaliro agenda kubeera nga akubala Museveni tagenda kubaayo obulira Museveni tagenda kubeerayo Allah agenda kukubuuza zino diru zonna zobadde okoleza Museveni naye ekyasinga okunnuma ennyo Latifu simanyi oba kituufu oba si kituufu nti mudiru simanyi oba kituufu wano njagala munkwotinge bulungi nti mukufa kwa muganda waffe Muzaata waffe Sheeka waffe Muzaata nti kuyina we kukwekuusizaako simanyi oba kituufu oba si kituufu naye naawe mubagenda okuwa ministry mwoli Museveni omulala go weesibye ku Mathias Mpuuga weesibye ku Mathias Mpuuga weesibye ku Mathias Mpuuga weesibye ne ku Nyanzi kubanga ofeirinze engeri gy'openetrating mu Bobi Wine naye Museveni bannange njagala musharinge video eno weesibye ku Mathias Mpuuga era in one incident o mentioning no government you are going to be ready to work with opposition okyogedde olunaku lwa leero ate Museveni go bakera ku machano ogamba nti by 2021 tubagenda kubeera opposition kati ba opposition ki tulabanga we kubengalike ukisegera tulabanga we kubengalike wagamba nti Uganda by 2021 temujja kubaawo opposition kati ate ovuddeyo mu mawulire ogambye nti you are ready to work with opposition era wano osuubira nti Mathias Mpuuga yagenda kubeera leader of opposition so baganda bange mwenna aba NUP mwenna aba MP ba NUP mwenna bwe mukeezaako ne mulayira
njagala mugamuulire eimu yaffe nga president bwe yajogedde nti twagala Museveni the first 100 days bwagezako ne yerayiza tugenda ku making sure nti tumu bringing her down. Thank the Almighty God abazungu bali naffe naye abazungu tebagenda kubeera naffe nga mmwe temunnaba kubeerako kye mukoze. So baganda bange mwenna ba MPs Museveni agenda kubatega obunyeebwa. Mu baganda bange aba NUP mwenna abalidde obwa MP Museveni agenda kubatega obunyeebwa. Nete musuubira nti abaagala nnyo. Osegera kubanga mu bimu Museveni byalemereddwa alemereddwa okubeera nga Bobi Wine kubanga yabadde ayagala mu capsizing. Naye abazungu ne bamugamba nti look, if you don't take out that army tujja kukulumba tukukube. If you don't take out mumanya kyawaga Museveni. Mumanya kyawaga Museveni. Bungereza eno gye mulaba England gye mulaba ye kyawaga Museveni. Boris ali in good contact with Museveni. Museveni yayina Bungereza yayina ambassador eyali omukyalo omuyindi. Mukyalo oyo she has a Ugandan descent. Era kyovola banga Museveni that time oyo omukyala gwe yakozesanga ng'amugamba najja wane Coventry n'agamba abayindi baawo abayina Ugandan descent nti mwenna Museveni planning okuba reinstating mu constitution nga bwe yakola Abanyarwanda. Era omukyalo oyo yakola nnyo. Omukyalo oyo Tony Blair be bali mu kubba. Bwe mulaba ebintu byonna bye babba byonna bye mulaba. Bungereza nezanye Museveni agizanyirawo date game. Ne Museveni bwavaawo ng'avuma abazungu. Museveni okimanyi ogenda kukola enguudo ze Congo because oyagala timba gobba, oyagala golodi gobba, ate nno okumanya Museveni sagala kukuvuma because you are such a you are oli muntu mukulu. Abasajja bakukozesa bukozesa. Museveni buuza ffe ababadde mbazungu. Omuzungu omulaba na smiling within a second nga smile yagenze. Era bannange mmwe mbatunuulira bagamba nti omuzungu anjagala. Wallahi you are just wasting your time. Omuzungu akusmilingira within a second njagala mu kitwale mwenna. Within a second ogenda okulaba nga smile egenze. Naye abazungu bakukozesezza nobba kubanga zino ensi ziyimiriddewo kubba bubbi. Bw'otunuulira eno there is nothing, tewali happening, tewali ebiyumba bye tusulamu bya bibaawo. Bino ebimotoka bino bye babalimba bino ebimotoka wano tuvuga ebimotoka within 2 years ng'okoze ki ng'okikasuseeri. Gana amasimu ge tukwata tukasuka amasimu ne bagamba iPhone after 2 years iPhone ebevudde ku mulamwa. Bannanga b'Afrika, you have to be proud of being an African. Temutunda nsiza mwe. Temutunda nsiza mwe bannange. Kyovola banga we fighting very hard okubeera nga tukomawo Uganda. Mutunulire ettaka lya Uganda lina layers mmeka. Waliwo lye muyite ettaka ezzungu, waliwo lye muyite ettaka ki. Wallahi njagala obbagamba. Otunuli Uganda okasuka bukasusi gundi ensigo ogenda okulaba nga zimeze. Naye no bafukirira ne bateeka mu simanya biki ne bateeka mu biki. Osegera mbagambye temwe Museveni naawe ne bw'okubadde okompa ogira n'otubba agakatona mu ggulu abazungu tebali kwagala lw'olunaku n'olu. Museveni njagala okugamba wane Island wendi Gaddafi yayinawo essomero. Wane Island wendi Gaddafi yayinawo essomero. Ne wallahi ng'aleese ssente
Nenjagala okugamba wallahi bwe bamukuba essomero lyagwa lyonna kati bw'okiyitako it's just kiringanga ekifulukwa. Okitegeera? Bannange nze njagala obbagamba ntambudde. I have never seen abantu abafaanagana ng'Abafirika. Ffe we twakuliranga natambulanga nze nga nve ebwayise mu katawuni nga ngende ewaffe Kawempe gye nabeeranga. Naye wallahi nga nnyina we ntuuka. Oyina w'otuuka n'omanya nti bwe banandaba nga nkola kino bajja gamba daddi wange. Uganda bwe twakulira mu mirembe gy'ekinaana. Bwe twakulira mu mirembe gy'ekinaana okubanga twava Uganda nga 9 plus. Naye ng'osanga omwana bw'osanga omwana ng'alina ekintu kyakola ng'omumukuba n'omukuba. Uganda every older person buli muntu omukulu yabanga muzadde. Buli muntu omukulu ng'omulaba ng'omurespectinga. Do you still have that respect? Do you still have that respect? Oyinza okusanga omwana wano wallahi ng'ali eyo somewhere najja wano n'atandika okuvuma. Naye emyaka gyaffe bannange ffe aba approachinga 50s. Eyo generation Museveni gye yayagala okugetinga rid of. Thank God Kyagulanyazze. Thank God Kyagulanyazze. Bannange tujja ku internet kuno tubabuulire mubeere ne hope. Nti NUP ekintu kyerese kibadde tekigenda kubeerawo Uganda. Kibakatinze offside. Museveni asuubira nti bwakwata abaana baffe n'abasiba ba Edimutwe baserekta banubiani. Museveni asuubira mbu agenda kutubeera nga atukola ki? Ffe tulemerako era tumalako. So Museveni kati njagala okubagamba asula teyeebase. Because tamanyi Bobi Wine kyazzaako. Museveni osula teweebase kubanga tomanyi Bobi Wine kyazzaako. Okitegeera? So bannange mbagambye mu bakansala ba MP ba chairman baani bwe musalawo ne mugenda ne mutuuka mu parliament ne mutandika okwenjoyinga ne mutandika okwasama ne muleka Bobi Wine yabagambye gwebeera Bobi Wine gwebeera Kyagulanyi mu parliament eyo zidiru ze mubeerako zaani tulina abantu betwalonda. Njagala okubagamba tulina abantu betwalonda. Twalonda Muwanga Kivumbi. Twalonda Aisha Kabanda. Twalonda Namboze. Twalonda Sewanyana. Twalonda Gundi Mabikke. Yene Mabikke yani oyo. Tulina abantu betwalonda nga tubamanyi. We know them very well. Mwe abanupu betwalonda mwe nga tubamanyi nga mulina zigo. We know you very well. Let's take a look at the city hall. Lukwago bakansalazi bonna mpoza ina munyanjura Dorini oba nani omulala naye abasigadde bonna ba NUP. Therefore tusobola okera ku makya bakansalazi baffe ne bagenda ne bateeka motion of no confidence. Lukwago ne bamujjamu obwesigwe. Kwe obozanyisa NUP. Abedi Bwanika twakulonda tukumanyi. So bona atuuka eyo ne mutandika zidiru za mweze mbaddeko mu DP. Abedi Bwanika, we will recall you back. Abedi Bwanika kino njagala kukikugamba muganda wange. Olowooza akakanyalwanda Kamabikke lwaki tetwaka Wagundi simanya mukasambidde. So mugende eyo nga mukola ki? Oh, waliwo omulala gwe neerabidde. Gwe mbadde neerabidde bannange kuba Museveni bagenda okwapointinga. Museveni yawulira bubi Bobi Wine bwe yaendosinga Dr. Ayume oyo wekoboko. Era Museveni yamuyitawo Dr. Ayume n'amupromisinga ayagala namuwa Ministerial Health oba permanent secretary oba deputy whatever ayagala kumuwa ekifo eky'amaanyi.
I'm making sure anti Dr. Ayume oyo wekobo kotakolagana na Bobi Wine. So, mwemwe na wabade bali awo nga natunulira abantu abajja wano ne mugamba Bobi NUP tegenda kufuna na member of parliament nomu. NUP tegenda kola bweti. NUP kakati tubalaze. Atenga gaje ali mabaga. Gano gache ali mabaga. Gano gache ali mabaga. We are very happy. We are very grateful. International community tulwanyirako. So mwemba na Uganda bananga bali mu diaspora. Please, wena mu na Uganda ngo ina smartphone ngo ndaba. Please gulawo internet. Mwalabye mama award campaign eyo nagitandikako wano ku Facebook. Muganda wa fekali dinagamba nti yetajja kujja. Kati waliwo Diamond Platinum zine bwagenda. Wizikid mumulumbe Wizikid badewa Bobi Wine Wizikid mumulumbe kuchi mumulumbe ku Twitter naye mumugambe ne Diamond Platinum ziyene mwagenda oyo tali worth abantu abamutte mbalabanga ko gundi omanyinja kala kubagamba abantu abasinga bwe mwalaba Bobi Wine ne musubira Bobi Wine ne Kyagulanyis musubira abantu abasinga bano simanya ba kamiliyoni ba bebe kulu simanya ba bani ba simanya bani abona tebalinga Bobi Wine. Bobi Wine is a different musajja ina kwegamba yali ali mutulu baddala chovola banga yabasinga. So mwene abandaba mugende mugulewo Twitter each and everything osobola okukikolera ku Twitter osobola okukikolera ku Twitter. So please mugende mugulewo Twitter naye mbebaza nnyo okubeera nga Museveni tumutadde mu this state okubeera nga running out of options tamanyi kyazaako mujjuke njagala okubagamba yesterday babadde ne gundi yaabwe egamba nti bamaze emyaka 35 mu buyinza naye ne wabulayo n'abantu abagamba bannange webale kuwangula gundi webale kuwangula kalulu ne babulayo n'okujubilatinga Museveni. Why you did not jubilate for your victory? Because you know you stole the victory. Wabanzibe kakati mbuyebu yekubya yaka mbwaguddewo Museveni njagala okugamba ebya COVID singo bivaako ebya COVID biri above you tojja kubisobola. Osege. So njagala okubagamba Museveni alina plani ze naffe tuyina plani zaffe nga mu plani zaffe ezo twagala Museveni tagenda kufuga gwanga Uganda ekyo nkiba promisinga tugenda kukikola biidhinillah plani ze naye njagala okubagamba bwe mulaba ebintu bye tubaleetera kubanga kati Museveni kyali zotinze in agenda kukozesa propaganda akozesa nnyo kamwenda ako kamwenda akasiyazi kakozesa Museveni ovuma abasiyazi naye abantu bokolagana nabo basiyazi mwendo mumanyi asiyaga kano akana kakanale mugume mwendo mumanyi musiyazi yennyini mwenda bobo wakana kanale mugume wali omupangisiza wali ku speak ngomo omupangisiza nga omusiyagira kati oyagala ojja wano nga muvuma abasiyazi. So Museveni agenda kola byakola nga naffe tukola bye tukola. Ate kyenjagala basaba banna Uganda bannange, don't engage in violence. Kino njagala okukibasaba. Lwaki Museveni tusobodde okumuwangula? Because Museveni yagezaako okubeera nga atutwala mu violence because he has a degree. Museveni akeera ku makya kati nga bwe mulaba Jamiru mukulu n'abalimba mbu yali muyeekera naye nga behind closed door akolagana naye. Museveni akeera ku makya ensinga baagala ogiwamba n'atwalayo abayeekera ne beekuba n'amala n'agamba nti nja kwogera n'abayeekerera abo.
That's how Museveni has succeeded. Bino byalimbe Somalia, Musomaya yakuba abasumanya ba Al-Shabaab, Museveni olya n'aba Sudan n'aba Somalia wano. Mandela omumanyi. Mukolagana nabo. Okitegera. So Museveni ayagala nnyo tugende mu violence mbutweyiwe ku nguudo atuslaughtering. We can never do that. Bannayuganda bannange tukozese activism owa 21st century okubeera ku Facebook kuno kiyamba nnyo bw'olaba video yange eno n'ogisharinga bw'olaba video yange eno nze nabagamba saagala kuggulawo YouTube nakibawa kwata video yange gitwale ku YouTube gwoba oyagala kufuna obusente funa tukozese activism ono Museveni gwatategeera Museveni nakuwulidde planning ambo yagala kuleta Uganda Airlines wane London oswadde Museveni ne bona akolotya tojja kufuna bantu bagirinya era within tosobola cooperating na flights sukasatu nga tonna bakugwa so kokole ku bintu ebisooka nze singa ndigwe nandibadde nswallowinga my pride singa ndi ba Natasha mwe ba Lwabogo mwe ba Muhozi mwandibadde muswallowinga yo pride ne mujja ne mubaako ekintu kye mukola failure to that your future your life obulamu bw'abaana bamwe wallahi bugenda kuba bukyamu nnyo ddala mmwe baganda bange mmwe mwe n'abakyali mu government ya Museveni bwe mutaswallowing pride yammwe Uganda eno gye mulaba gye mulina tegenda kubeerawo even more than 200 days. Muswallowing your pride, mukwate mwogere ne Kyagulanyi, ate ne Kyagulanyi bwe munayogera naye, because in politics there is no common enemy. Ne Kyagulanyi bwe munayogera naye, bwe munaleta proposals eziri transparent. Musonyiwe wabadde wankubira. Yeah, wabadde wankubira Musonyiwe. Okiwulira? So please ngamaliriza. Nsaba nnyo saagala bigambo Ameria bye yayogedde, mukyala Senninde byayogedde, namwe mwe novaayo kati ngono omukyala we Bukomansimbi yagamba simanyi omuyaga tasobola kukola ki kakati wallayo tunulire Bukomansimbi baakukuba wenna n'ogwa Kyabugazi. Bananga bantu ba NRM Museveni gwe mwesibyeko anytime ayinza okera ku machanga ne Museveni yafadda ngoyo gwe mulina is another Museveni oyo abesiguza enkyafaawo naye mwe musigadde mutya gwe munna Uganda ndaba amasomero gagenda kuggulawo nze njagala okubagamba Kitange wallahi yasundanga amafuta n'atuweerera n'atutwala amasomero ag'ebbeeyi naye kati e Uganda abaana be mutwala ku ssomero mugenda ne mufuna looni bwe mumala okufuna looni omwana n'amala n'omutwala ku university n'asoma bino because simanya bi librarian simanya bi business ani bw'amala ku ending up munansonyiwa nga mutwala mu Middle East nga mutwala okubeera Kadama munansonyiwa banyinaze ba Kadama kubanga temwawishinga na kubeera ba Kadama. Is that the Uganda you want? Gwe aweerera omwana are you sure gwe nawe sente za kuweerera tata we yatundanga mwanyi jajja we yatundanga mwanyi ne wallahi kati mwewala sente ate muzeewola mbana abasajja. That's not the Uganda we want. We want a Uganda whereby tutekawo free education ate quality education. Sikubeera education ng'ekulirwa omuntu atayita na P2B. A Uganda nga tutunuulira, we want a Uganda whereby tutunuulire omuntu wa bulijjo abeesingira ku ki? Omuntu wa bulijjo abeesingira ku bulimi na bulunzi na busuubuzi. Whereby to encourage abantu tubawe ssente. Batandika okulima n'okulunda n'ebyobusuubuzi. Naye oba olyawo otaddewo emisooli gyo wali oba olyawo nga abasajja ba Lukwago aba KCCA bazze babitukoze eki babitutte. That's not the Uganda we want. Okitegera? That's not the Uganda we want. We want a better Uganda.
So mbadde mmaliriza nga mbagamba mukole activism wammwe ategeera. Tokola activism kugenda kuocha kipiira. Tokola chichi njagala tukola activism ngawe mulaba sofa. Ku internet kuno kwaliko abali buko be yasamya simanya mukati muri ruddawa. Kati muri ruddawa. So banange mbasaba baganda bamfemu aba parliament naddala mwe baganda banfa aba parliament please mumanye lwaki mwalondeddwa temutunda nga NUP nene we mutagitunde fe NUP tuli kumulamwa NUP tuli kumulamwa so neyanziza nnyo okubeera nga mumpadde obudde buno mbasaba munsharingire video yange eno ne mbasaba mwebereremu mbasaba musigale ku mulamwa mumanye nti president gwe tulina amininga business mbagala nnyo mbagalira ddala bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh